Excuse me. Hello? Yes. How are you? Fine. How are you? Are you the one in charge here? Yes. What's your name, sir? That's Bedea. Eh? I want to talk to You see, you're removing Number registration plates. plates and so on. We are told there's vote which is happening here. Here, in this very place. Who are you? No. You're in charge. Come. Yeah. You said you're called who? You said you're in charge. There's vote rigging going on here. That is why we're here. Who are you? Who are you? Who are you? Where are you going? We have come here. We want to establish. Don't touch me, please. We want to establish what's happening here. We're told there's vote rigging here. We are seeing cars being. Yes, so we want to access and talk to whoever is in charge. Yeah. Don't allow this man to touch me. Hey. Yeah. Don't. This is an establishment. We have had this vote rigging happening here. Who is in charge? We are told there's vote rigging going on here, and that is why we have come I here. want to talk to whoever is in charge. We want the person who is in charge here. You are removing number plates from Are cars. you the one in You're charge? seeing what is happening. Yes, that's You see what is happening? You're removing vote. You see what is happening here? Why are you taking him? Kindly don't take him. Hey, don't intimidate people, eh? Don't intimidate anyone. Hey! Kila watu wafulume Bobo kole bichamo sebo. Gano makanga balimona chenkoleramu. Obala nedda. Chikozechi? Chikasuwa mayinje. Vote rigging. Ini Kawempe. Vote rigging. Bajie kama nambi, moto kisinga bazije kama nambi. Boy, kwa la kamera yo. Boy, Ngela tisa muntu wano. Zenkuluya. Ngela tisa muntu wano ko mazi. Kama tisa muntu wano ko chifesi gwe. Okolanga nduwa. Yo, ngela tisa muntu wano. Mwana muleke. Sorry. Imuka. Bana ngasuja mumuyambe ko. Mumuyambe. Musitule mulete. Mulete. Bakubiba na mawulire. Kati no network evuddeko nange okwanga bagijjeeko. Olunaku lwe batta omuwala gwe bayitanga Rita Nabukenya lwali lubi nnyo. Olunaku lwe batta muganda waffe Frank Senteza lwali lubi nnyo. Ate ejjukira bwe twali tuva kuziika Rita ne batta omulala Dan Cheyune. Kwegamba mubadde mu ennaku ezo nga mbi nnyo.
of course okutandikira ddala nga bwe nkugambye olunaku lwa Arua naddala bwe nava emakinde nga maze okulaba Honorable Kyagulanyi bwali afaanana nga bamaze okumutulugunya ne byonna bye bamukola lwali lunaku lubi nnyo era nga saagala nadulowoozaako naye ne mubwe mubeera mu nnaku ennyingi bwetyo era mufunayo ennaku ezimu ne mucelebratinga obu victories obwo obumu bwe muba mufunye nga bwe musonga okulaba nga eventually eggwanga lyaffe litereera. Okay, kino simanyi oba kikyo naye nga Ssaabawandiisi nkikubuuze ku lw'ekibiina. Abantu abamu be twali tusuubira nti oba oli awo bajja kuweebwa kaadi ebaleeta oba ebanjula balabe nga batuuka ku ballot paper tebajja. Ffenna ne twewuunya sijja ku abamu nina be mmanyi be nga no tebamuwa nga ggwe alinaanye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsonga ki oba oli awo eziweebwa kubanga mu bulamu bwe nze mmanyi alina abantu bangi abadde muyimbi kati abadde muntu wa bulijjo n'ebiringa ebyo kati kiki kyalemesa abantu abamu okufuna empapula zino. Kakati munnange ensonga ya tickets eyo yali nzibu nnyo era ne bwe tugenda mu maaso ojja kugiraba mu parties zonna ate si kya NUP yokka naye kati era okyogeddeko bulungi nnyo nti Honorable Kyagulanyi ne history ye abadde n'abantu bangi nnyo era wakiraba nnyo bwe twali tuwa tickets zino oba ekibiina bwe kyali kiwa tickets nga ogenda kwesanga waliwo ekifo kiriko omuyimbi kiriko omwana wa geto abaddeyo kibaddeyo boxer bwatyo kiriko kati nosanga kiriko maybe incumbent akibaddemu ng'ayagala kukomawo mu kifo ekyo nosanga obuzibu nti abantu bonna bana oba bataano baagala ticket ate sijjukira ticket ebeeremu yokka kati kyova olaba ffenna twasalawo nti tubeere blind oba tuzibirize amaaso ku ebyo byonna akakwate ke tulina ku bantu bano baki obaki tugoberere process gye twali tutaddeko nga buli we nakugamba twasindikanga teams ku ground ne bw'oba nga oli muyimbi oba oli mukwano gwange oba oli mukwano gwa Honorable Kyagulanyi obani ground bwe yavaayo netugamba nti oba oli awo toli bulungi ku ground ate nojja wano nokola interview oba notafuna max nyingi nnyo era tugiwa oli ali ku ground kubanga kyetwali tugezaako okukola kwe kulaba nti abantu tetubalekayo tumegeshwa nti kino ekintu kyaffe kya people power tukiwa amaanyi oba kyekisigala ku mwana naye ngera mukiwadde muntu asaanidde twali tugezaako okulaba nti tukiwa omuntu asaanidde era ngenda kugamba twalinga meetings ezo. Masha Allah omanye ennaku zino abazadde be bavumaganya abaana obeerawo ng'oli mwana naye nga muzadde wo okufuna good reviews mu bantu si kyangu omanyi tekiwaawaza nnyo matu wadde nakyo si kirungi okubeera ng'omwana gwovumaganya omuzadde wadde nakyo si kirungi naye ekyo kyo kiri kale waddeko naye kati teeberezaamu muzadde wo nga yakuvumaganya katugeze nga muzadde wo yekulaije omutuuza otya omugee nti naye taata biki bino byoyogera nga muzadde wo yanita amonge tasobola yadde okuwandiikira recommendation letter wembase ne bakuwa visa ageraga kati akayisizaawo yes nkayisizaawo omuzadde bw'abanga alina good reviews ng'omwana gwayina ebirumirarumira omanya nti ajja kuyita akugaye nti mwana wange byokola mbiraba naye weewala olulimi bweruti ne bweruti nomugayiye maama mwana wange nawulidde kino bwekiti ne bwekiti kitya nti nja kutereeza bansonyiwe maama naye kati muzadde w'omutuuze ng'omwana otuuzizza omuzadde abaana bakulayi gye bamutuuzizza abaana banita amonge nga bamutuuzizza abo abaana baba bajja kusoma baba naasoma ku ssomero nga batandisa babuulinga naye omuzadde ye abajja kubeerako kale ku kyalo abeera okwo nti watuzaalira ekisiraani kya Museveni naye nga anyway kyekyo waliwo abangambye omuzadde opositize waaki kakati ajja kufuka ekizibu ng'omumwago gwe gumuleetedde ebizibu yes ezo ze repercussion z'okuzaala omwana ow'omumwa ye kakati mwe bannange abangamba ebyo mwe mulowooza famire yaffe bagiyita made in Kawempe made in Bwayizi mwe mulowooza ffe tuli bakutiisatiisa ebyo nabadde ndi awo nga kamera zaakutte ziti ajati ng'ali ku kampeyini ya Nalukoola ne nga waagwan nga kati oyo oba okyalina by'omutiisa nabyo abantu abasinga bazinga obukira
naga nti sijja goberera bannabyabufuzi sijja kubeera ku campaign trail ya munnabyabufuzi yenna benoonyeza byabwe ku violence abeera ku campaign ya council na Lukola ne yabaddeyo kati ng'okyayina ky'omugamba kati ndabira ddala nga DNA yekulukutira mu nzeeti tewakyali ebyo bya kisirusiru simanyi byakukweka famire abakweka famire zaabwe beba abaziba emisango naye kati nze nziza misango ki eginkwesa famire eginkwesa abantu bange era omuntu yenna kasita omulaba nga akweka famire ye ng'omanya ayina kanyale ayina kanyale eyo yakweka famire ye naye kati gwe bwobanga toyina nziro toyina buzibu n'abantu famire okweka yaki kikyokola ekikyamu fayini bineno bijja kubeerawo kati bino nga byetukola kuba bireeta abalabe bajja kujja but tolowooza nti wonabikola you'll just walk away with that ye empeera gye tulina okufuna yakuleeta balabe bajja kwogerako ebigambo bajja kukola ki but ekyo tekikukwesa famire ya kuba toli muzi wa misango. Yes, so I'm glad ajati abantu banyiriza mu lugendo nga bagenda emakka bagenda okukola umura naye ng'omuntu otambudde naye mu lugendo n'atakonyiiza gobuza nga abantu abagenza okukola umuro bagenza okukola hijja batambula n'abantu nga banyiiza olaba otambula butambuzi na muntu mu takisi n'akutama naye luli olugendo nga mugenda okulambula ennyumba ya Allah kuliko abanyiiza nga bakola ebinyiizo beekolakola ebintu naye n'avaayo nga bambi alino agamba nti she's such a darling as I am nanga amwa darling amwe entaayi mbadde namwaneno emyaka ena nange ndi darling wammwe muninako obuzibu myaka ena mumpadde following munjagadde mumbeereddewo banjogeredde ebifaanana bitya nga we muli I'm also a darling to you. Yes, nange mundalingeku annaye munadalinga ajati yekka naye nga yebyo amount Gatina Trabon. Embassy Jenkuleta Tornako Radero Mogana Wange President Wabanyampi Mugwanga Wasobola Kumita President Wabo Abadi Benguze Mugwanga Okumujukiza Mugwamera Bidenjogera ku President amaze kubukulembeza myaka 40 nenga tasobodde kulwanyisa buli bwenguze Mugwanga kosana obutemu obuyitiridde obungi Mugwanga era nga banna Uganda bazenga bamugamba nti fete tukunenyo olwokuba nti tosobodde kulwanyisa butemu Mugwanga olw'ensonga nti nawe ensonga y'obutemu ekunyumira nnyo nnyini ddala bw'atyo musajja wattu mukwano yakedde ku macha n'agamba nti agenda kubeera ng'asisinkana abantu be bwayise ayongera okubategeeza butebe bagenda okulonda ate omubaka gwe yataddewo wabula abadde akyeswanta n'awulira nti ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwe lumu olwo agenda bwayise kubeera nti asisinkana bannayuganda okubategeeza ku nsonga ya protest vote na butebe bagenda okubeera nti ate munnange bakwasaganya Nalukoola bw'atyo abantu kubamuwa amagezi ne bagezaako okumugamba nti munnange tosobola kusisinkana mwami ono olw'ensonga nti amaanyi galina mangi nnyo nnyini ddala ate mujja kubeera nga mukontana ojja kutunula olabe nti abantu bo batono nnyo nnyini ddala ate oba oli bangi oba oli awo ofuna onnugu n'obujja bw'atyo munnange n'abaddamu n'abagamba nti nga mubakolako ng'obuyinza bwe mulagira nga mubakolako nga order from amabavu mubakubemu amasasi mubakube emigo kosana okubeera nti ate munnange mubatulugunya bino bwe biguddemu ago amatu gaabo abagezaako okumukuuma obagamba batemu abatera okutta bannayuganda ne bagamba nti tetugenda kubeera nti munnange tweŋŋanga abaana abo olw'ensonga luli bwe twagezaako okukola byewatutuma okukola ebyokubakuba n'okubatulugunya bwe batyo banyiiga ne bajjayo famire zaffe ne bazikuba ku social media ne bagezaako okutegeeza eggwanga nti zino famire z'abatemu era ne gye buli kati famire zaffe tezinnakkakana zikyali ku bunkenke obw'ekitalo ne bamugamba nti munnange tukupoosinga oba tukwegayiridde ssebo taata kwaka akazindalo n'obuyinza bwo osobole okubeera nga oyongezayo olukunaana lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omuzzeemu ku lukulu kwolwo adde ekkomamboga mubutaswala obungi obw'ekitalo omwami ng'ayita mu badongo be batera okukozesa bw'atyo n'abakozesa n'abagamba nti munnange mulangirire mugambe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde adde ekkomamboga gye yamala okuba akalulu bw'atyo munnange ne balangirira bulira obutaswala naye olw'okuba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde munnange omwana yakula empisa era ng'ayagala nnyo ebintu by'eddembe tayagala kubeera nti munnange atyobongola eddembe mu Uganda bw'atyo n'asalawo okukkiriza okuddayo gye yamala dda okubeera ng'ate munnange atabaala mu bitundu by'ekkomamboga era n'alangirira nti bayisawa 8 ajja kubeera ng'atuuse munnange abantu b'ekkomamboga muddemu mu mulinde wano wensinziira okutegeeza bannayuganda bonna mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo nti munnange bwe muba musobodde okulaba ku famire z'abatemu abo ababeera bakoze ebikolobero ku bannayuganda mugeze
mugezeeko okuzijjayo bannange muziteeke ku social media ekintu temukinyoma abasajja bakitidde era nga kibaleetedde okubatambuza akannaginaji nenyongera okubebaza nti omulimu gwe mukola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala era mwongeremu nnyo amaanyi tusobole okubeera nga tulabisa famire zaabwe na buli kati munnange bakyapipira bakyebuuza ki ekigenda okuddirira ku famire zaabwe abitegedde gamba nti Tina Trouble Majwega sikopye asadamani makebe wamu ne ttiimu yaffe yonna y'ekibiina mu Kawempe wano waliwo ekizibu eky'amaanyi. Sebo Mr. President, waliwo abavubuka baffe wano bagenda babafuna olwayala ne babambuza ebisaati bya yero. Siba kiri ate wano ekizibu kya Uganda kyagala okuyitako muno kati bagenda leeta ebisaati nga bingi nnyo bagezako bitekako obusente netwagala abaana b'e Kawempe mwoke ebisaati ebyo kubanga bw'ona oyambala ekisaati ekyo na buli muntu yenayina yakyambaddeko kiriko ebikolimo kiriko emizigo gy'abantu basalafuya mu bweri watali ddagala kiriko okubonerezebwa kwa bannayuganda bonna bonna katwagala ebisaati ebyo mu biboole mu bikola ki twagala muzoganye Kawempe muzoganye ki omuzoganye we nateeka engalo mu bbanga bw'otyo muzoganye people power sivuge Boy, biri bibadde birala. Niba n'abasirikale baliwa bakube bannamawulire loza abantu balabyabo obaddewo ng'obalaba nga bakuba bannamawulire mukole bane si birungi bambi ali nga muli mu kubba bululu abatalina bikyamu bye bakola lwaki beebikirira lwaki bakola ebyo bye bali mu